Uganda in the Koleja, Eastern Region, Western Region, Northern Region. Full time. This is just a beginning. We shall try our best to make sure that even all other sub-regions get capacity to do this work. So, Mr. President, may you hand over the keys to these deputy secretaries for mobilization. Nindako DJ, warone yokuna eyingira eyo egenda kubera no headquarter eyokutano ngekola emirimu kya department wano kutebe wenyini. So, Mr. President, if you could hand over those keys to Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera yona gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kyamu akyatambula naffe ku mukutu ogwa Redison TV. Njagala kubanga ate nkuyisayisa mu kiki ekibadde ku kitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule gwe gy'otabadde oyinza okubanga obirabyeko, oyinza okubanga obitegeddeko, naye nja kukusaba layikinga kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okubanga ate etambula oyo atasobodde kubeera nga agafuna naye n'abeera nga ate agamanya gwe munange ampuliriza. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ku kitebe ekya National Unity Platform agabye emmotoka ezo z'olaba, emmotoka zibadde 5 mu mawulire genkuleetedde mu mboozi eno gwe ampuliriza. Atanaba kubanga osubscribing akikole, naawe atanalayikinga genda otuwa ekigalo kubanga bwe ntera okugamba nti gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okubanga eyitambula. Njagala kukulaga speech ya president ngenda gikuwa yonna nga bw'ayogedde ebigambo, wabula nga sinaba kubanga njikuwa njagala kusooka ate kukulaga biki ebitambudde mu maaso awo wennyini gwe ampuliriza. Nkugambye emmotoka zibadde 5 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu zagabye. Emmotoka zino azigabidde baani? Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakamala okukwata ssente n'atongoza oba n'azimba kye bayita School of Leadership mu bbanga siddene nga yakamala okukwata ssente n'azimba ekitebe ekyo kyennyini Makerere Kavule ekya National Unity Platform ekipya. Oyo yennyini y'omu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakamala okubeera nga atikkirwa, era bino byonna biri mu mboozi eno gye nkuleetedde olunaku olwaleero gwampuliriza. Nyongera okutegeeza nti bw'oba tonaba kubanga osubscribing akikole tubeere nga ate tutambula ffenna ku mukolo ogubadde ku kitebe ekyo Makerere Kavule. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwagabidde emmotoka, kubaddeko n'abantu omanyi olunaku olwaleero nga bwe nakugambye kubadde kwaniriza abamu ku bammemba abapya abayingidde mu kibiina ekya National Unity Platform nga kuliko n'abasajja ab'amaanyi abamu abadde bamanyiddwa nga ba NRM lukulwe okuli omusajja oyogolaba Muyanja Ssenyonga, omusajja w'emukono abadde ali mu kujoyininga kibiina ekya National Unity Platform era nga mbutongole afuuse member ow'ekibiina kino. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu entanda gy'abasibiridde bye bimu ku byenjagala okubanga nkuwa mu mboozi eno gwampuliriza oleme kubeera nga ate obimiisinga. Bw'oba tonaba kubanga ogenda mu comment section teekayo bubaka kikole ng'obudde bukyali kubanga ffe bwe tuti bwe tutera okubeera nga ate tukola ku mukutu ogwa Redison TV. Njagala kuyisaayisa mu mbeera eno wabula nkugambye ngenda kuwa speech ya His Excellency yonna nga bw'etambudde. Ngenda kuwa omukolo hafu yagwo ebyo byotasobodde kulaba ku mukolo gwaffe ogwa Uganda One kuba twataddeyo live then wano ku Redison TV n'ensalawo mbeere nga ate mbikuleetera bulambalamba obeere ng'obimanya yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kino okitegeere. Nkugambye emmotoka ziri 5 nga bw'oziraba zonna ekika kimu, emmotoka mpya brand new bazitaddeko ebigambo People Power Our Power National Unity Platform Mobilization Team. Zino emmotoka zigabiddwa kubakulira kye bayita kunga mu regions ez'enjawulo era bagenda kweyambisa emmotoka zino okubeera nga batuuka ku ground, kutuuka ku bantu aba buli kika okulaba nga babunyisa enjiri ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Njagala kujja ne speech ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omukolo nga bwe gutambudde kanzije byonna mbeere nga mbikuwa. Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 71 56
ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka tusobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. That they are using. You remember we told you that there was a mission to take away the power from you, the people, to elect a president. That mission is still ongoing, and they are using opposition people. Waliwo pulani eyokukyusa okubajjako obuyinza obulonda president, kubanga Museveni twamuleega enkaka wadde yaba akalulu atya okuyingira mu field naffe. Olw'ensonga eyo ayagala baga kukyusa constitution, okukyusa nti parliament ebeeronda president. Ekyo mwakiwulirako, ekyo bakyakiriko, ate nga bakozesa abo bennyini aba opposition, abo bennyini abajjanga babada akamyufu nganzi, abo bennyini bemasamu obesige. Mukirabye olwaleero ku makya, olwaleero nga wa opposition yennyini oba yeefula wa opposition nga gyagamba kakati NUP bagijeko obuyinza obulonda leader of opposition, kubanga Museveni ayagala wambe ne parliament abere nga yalonda ne leader of opposition. Ekyo tekibangako bwekyo mu Uganda, because Uganda has never had an opposition like this one. Tekiberangako togera Museveni abadde agulirira abantu ng'agulira aba leader of opposition paka wajja ate balinga bamenka. Kati alemedde okututiisatiisa kuba n'okufa tetukutya, alemedde okutugulirira kuba obusozi twajja tubulabyeko. Kakati ayagala mu buswavu kukozesa abo bayita opposition bagambe bebalonda mwakira mu commission, bwe bamala okubba ne tubagobayo. Museveni n'agamba nitamonga abo batukolera obulungi. Museveni okuba nti ayagala okulonda leader of opposition, ayagala abo abamukolera. Mwali mulabyeko munnaffe bwe yawa n'ekirabo kya miliyoni 5 kyamwakanyiza bulungi. Okuba akafaananyi osindisa leader of opposition awakanya omuntu oli n'agamba ffe tetwagala Ssenyonyi abatuwakanya, twagala ono yabatuwakanya, yatuwakanya obulungi. Mwalabye nti twalonda banne tubasindika mu committees naye ne bagamba ate musobola bajjako bano betwagala. That is where we are. So as we are here, friends, we want to remind you that for us, we are in war. This is war. Luno lutalo. Bino bya ddala. Eno mulinya y'amagye. Mulinya y'amagye. Tuwanya abantu ebitiibwa n'ebitiibwa tubibawa okusinziira ku bikolwa byabwe. Tujja kuwa ekitiibwa muganda wange, tujja kubimbisa, tujja kusuuta, naye bw'onootutunda tujja kulabisa. Ate bya ddala bagenda obuzeko gundi. So I always remind us, because it's necessary. It is necessary, and we must all keep each other to account. We have proposed good things for this our country. We are here today. Corruption is eating up our country, but the regime is defending the corrupt. Today you are not allowed to talk about the corrupt people. Unfortunately, they are using our brothers and sisters in uniform. Olina pasente z'omuwa omusolo ate ne bakozesa baganda bafe aba poliisi okumukuuma. Yongeza abasirikale n'abapoliisi emisaala. Museveni yatya nnyo. Era aba mu kulonda n'ajja n'abagamba ngenda zibongeza. Naye olwo enguzi tebasobola kituukiriza. So to you brothers and sisters in uniform, the offer is still standing.
the lowest paid police officer under my leadership will be earning a minimum of 1 million shillings. Ngazeyongera bweyongezi tezikendera. So kati mwaba polisi n'abali maje n'abali mu prison musaleewo munnange. Finally, friends, thank you. Finally, friends, while everything is the way it is, while the nation is under attack, while your freedoms are under attack, don't give up. Museveni is panicking. We have Museveni surrounded from all corners, from Europe up to Kenya. You saw him yesterday fighting with my friend Babu Owino. Museveni, you are going to face, when you go to Tanzania, you will face the same problem. You go to America, same problem. Europe, same problem. Why? Because you are wasted. You are used and useless. Free the people, let them be. How does it feel to you when you came talking about fundamental change and now you're saying no change? You said Africa's problems are Africa's problem are the leaders that overstay in power. You are almost 40 years in power, but you don't want to be reminded of what you say. So I will wait to do Jacob. Challenges are going to be many. Temptations are going to be many, but let us insist. Let us keep going. Let us keep bringing other people on board. Let us keep uniting. Finally, my brother Dr. Batua, in fact, come, let me say this when I'm standing next to you, and I even have a little gift for you. This brother here is from FDC. Because people from FDC, those that are real, are fighting against the regime. They are real freedom fighters in every party, and I must insist. And there are moles in every party, including NUP. Kanchidde mukino. Waliwo abantu abaagala ensi yaabwe mu buli party, mu FDC, mu DP, mu JEMA, mu NRM. Ate waliyo abali b'enkwe mu buli party ne mu NUP mwebali temubamanyi. Wama b'entebe nimbye. So I want to salute you, my brother. You called for unity. Unity is the only way we are going to defeat this dictator. It's not going to take only one party or one leader. It is going to take all of us. But we are going to unite with a purpose, with a mission. So thank you very much for being with us today. Send our regards to the brothers and sisters in FDC, especially those that didn't sell out. Tell them we are together. Tell them we invite them to join hands with us and fight the dictator. We are aware that they are trying to register their party, and we wish them well. We hope they will allow them, because they did not allow us. And I know the dictator does not allow any real freedom fighter way forward. That's how we do NUP. Our doors are open. Let's work together. Send our love to them. We are not in competition. We should be in collaboration. Thank you very much, and allow me to give you this gift. Not as a member of NUP, but as a member of People Power, because all of us are. Binyuma. Please, once again, I want to send greetings and salutations to my brother Babu Owino. Comrade Babu Owino, I want you to know that Malcolm X taught us, if the enemy does not fight you, then you're not making any progress. But if they fight you, then you are under their skin. Continue irritating the dictator. Together we shall liberate East Africa and Africa. Thank you very much. Secretary General.
bangambye nti tulinayo akanyomero akasembayo mbadde nkusaba tugaidinga 3. Yeah, as they come, there's a gentleman here who has another graduation gift for you, Mr. President. Now, ladies and gentlemen, people power, our power. Katinga bwe mmanyi tusimbudde tukoze ki? Tusimbudde very very beautiful picture. Pencil King. Yeah. Banange ebifaananyi, such beautiful pieces of art. Yeah. Council. Kansubiye Waketo youth mwenamuli inspired. Kansubiye mwenamuli inspired to know that your dreams are valid. Okumanya nti anytime osobola okikuwa nawe nobeera council nga president noyambala degree nokola byonna byonna byakabi. People power. Yeah, under the guidance of the president, we decided to equip our mobilization teams. Isma yingizaawo ebyakabi byaffe betugenda handing over to our mobilization teams. Chairman Nyanzi Jamu bere wano go head wa mobilization. Nsaba ne deputy head wa mobilization baje wano bere wano mabana katono no tusimbudde band nga ebyakabi bino bikwe bijja. Platform. This is just a beginning. Under the guidance of our President Ngabe Magambe, tusaze wonti mu region ya Uganda, at least efunayo motoka egenda kubeera ng'ekola emirimu kya people power buli kiseera. Motoka emegenda kukola emirimu kya Buganda, endala ekole ekya Eastern Region, Western Region, Northern Region. Full time. Era nga bwe ngambye, this is just a beginning. We shall try our best to make sure that even all other sub-regions get capacity to do this work. Mr. President, may you hand over the keys to these deputy secretaries for mobilization. Waluna eyo kuna eyingira eyo egenda kubeera wano ku headquarter eyokutaano ng'ekola emirimu kya department wano ku kitebe wennyini. So Mr. President, if you could hand over those keys to... Yeah. Oh. No, so. Ashraf, can you take over?
naye abeeyo banaaba batulaba. Okay, let me have Comrade Aseka here. Yeah, Comrade Aseka, I hand this to you to go. Yes, embeera bwetyo bwebadde gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga agaba emmotoka ate n'embeera yonna nga bw'ogirabye ate naba kubanga osubscribinga kikole ebintu nga bino beere nga ate tomisinga updates nga zino. Genda otuwa ekigalo gy'okoma okulikinga information gy'okoma okubanga etambula atugenda kubanga ate tukutuusaako n'ebirala ebisingako ko awo. Mukutu gwa Red Zone TV Sebambulidde Patrick Nzemberawo tubeere nga ate tutambula ffenna tuwuliziganye mu updates eziddako tukyagenda mu maaso n'okubanga tukusakira ate era tukuleetere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.